Tusinkanye abalimi abeegattira mu kibiina ekyakakindo abeeterana Farmers Group kakati nno bano basangibwa mu district y'e Bunyangabu kiri eno Tooro. Jjukira nti mu kusooka twalabye abalimi ab'e Lwambare bali mu Kyenjojo nabo ne babakwe batutegeeza kakati ate kansisinkane bano ab'e Kakindu tulabe ki kye bagamba nnyabo akulaba nnyo bayagala kumanya ku mannyago era na biki bye mukola wano ye Gwanda. Yenze Nuru Kiza Kisembo mpira w'Ibale Farmers Marketing Cooperative Society twewandiza ku lulengo lwa national ate tuli balimi ana mu musanvu abasajja abaami bali 20 abakyala 3 aba youth kina mu 12. Ate kyo mwakigenderera ne mubanga abaami batono abakyala bangi abavubuka ne babeera batono ddala. Tumanyi nti abakyala twangwa nnyo okuyiga ate tukola ki tuli bantu bakozi nnyo ate tuli bawuliriza nnyo ate twagala nnyo okukola. Kakati eno group yammwe ekola ki? Group yaffe erima ebijanjaalo erima kasooli erima bumonde buzungu n'ebirala. Kati ekigendererwa kyammwe mu kulima kiki? Ekigendererwa kyaffe kyekulaakulanyiza amaka gaffe. Olaba ffe edda nga tetunalaba bayisesiti ne bajja okuyigiriza ennima ennungi. Twali tulima ensigo enkadde ez'abajjajjaffe naye abayisesiti bwe bajja omwaka gw'2017 ne batuyigiriza ennima ennungi ey'omulembe ne batuleetera ensigo ennungi empangaazi ezigumira embeera. Twakyukako era ne bwajja mu maka gaffe otutunuulira otya n'okutya. Kakati bwe bajja ne batuyigiriza ennima y'omulembe ne batuleetera ensigo ezigumira embeera ne tutandika okulimira mu layini ne tumanya nsigo ki gye tunaalima n'envaayo obulungi ne tuwa yield ennungi. Ffe ne tuva ku nnima eryo enkadde eyaffe ey'abajjajja baffe. Kakati ensigo ze baatuleetera nnyingiko naye buli group oba buli kitundu oba buli district neyesalirawo okusinziira ku ttaka lyabwe lye bayina. Ffe kakati ffe group ya Rwibale Farmers Market Cooperative ffe twajjamu ensigo gye bayita Nabe 16 na Narrabeen 2. Nabe 16 ne Narrabeen 2 ey'ebijanjaalo. Kati season eno group eno esimbye Narrabeen 2 twasimbye eka 8 mu group yaffe. Eka 8 omwo musuubira kujja mu kyenkana ki? Tusuubira kujja mu tani 4.8 tani 4 ne kilograms 8 tusuubira okujjamu. Kakati ezo muzijjamu nga muzikozesa ki? Bwe tujjamu nga tutunda ne tugenda ne tusevinga mu bibiina byaffe. Tulina banka zaffe ne tuterekayo, tulina abakyala beegulira bupolotisi, abaami ne bazimba ne bava mu mayumba amabi ne bazimba amayumba amalungi. Ati nekyampulidde mwogera ne mugamba nti seed ne mugamba ate no grain. Kakati ebyo bitegeeza ki? Kakati kyetukola bwe mbagambye nti ICCD bwe yajja n'etuyigiriza ne tulaba ekirungi kyekiriwa kye tunajjamu ekinaatukolera obulungi. Ne tugula ne batulagirira wadde tujja ensigo ennungi foundation seed. Bwe tugigula ne tujja mu quality tugigula ennamulonge gye tugigula. Kakati ekirungi tugijja ekyazanga. Kakati nekyazanga tetukyagijjayo tugijja erw'ebitabo ekumpi. Kakati bwe tufuna foundation seed eyo tujja mu quality declared seed. Kakati bwe tusimba quality declared seed tujja mu grain gye tuwa abalimi baffe abalala ne balima. Bwe tubeera. Kakati foundation seed bwe tugirama ne tujja mu quality declared seed. Quality declared seed eyana bulungi ate okusingako ne foundation seed. Kakati twesazeemu groups ne tulaba kubanga foundation seed tuba tugigula ne ssente. Waliwo abalimi baffe abatasobola kupuraizinga ssente ezo. Foundation seed ya mega kilo. Okusooka foundation seed tubadde tugijja ennamulonge tubadde tugigulira ku 5 kilo. Naye kakati saawa zino tugigulira ku 6 kubanga tugijja kumpi awo erw'ekitabo ekirungi kye twafunamu. Kakati twayesala mu groups abalima foundation seed ne bajja mu quality declared seed, aba quality declared seed ne bawa abanajjamu muzeyi. N'ekirungi ekirala abayisesidi kye baatukolera ne batuyigiriza amagezi amalungi post harvest handling.
Luli twali tulima bijanjaalo ng'otwala mu kisibo kya mbuzi ng'otwala wa kalimbe wankoko ali omubiriwa naye kati ne batuyigiriza okufuna tundubaale. Mufuna tundubaale ne muteerawo mu nnimiro ne muteekako ebijanjaalo byammwe bwe mujjaawo ne mubitwala ku sitoowa ne mubikuba bulungi bwe mumala okubikuba obulungi ne mubisootinga. Baatuwa ne mashini enungi bwe bajja ne batulambula ne basingana abazeeyi abantu bakulu abaana nga babonaabona nga basootinga ne batuwa winowa ey'okukung'uuta bulungi ne mujjamu ekirungi. Beba ISSD baba baweebi kaakati ne baddamu okulinkinga mu butale bwe twali tulima nga tetufuna bulungi katale. Kaakati ne batulaga obutale ne batutwala mu butale nga tutunda buli katale k'omu region eno. Ebijanjaalo byaffe bya home saved seed bwe baba bagula 2 5 ebyaffe nga 5 ne twekolera ku kasente ne tusanyuka. Ebyamolo bifuna babigula nga mba mubisedde bulala. Babigula kubanga birungi ekirungi kyetunda. Bwe tubitunuulira mu katale nga tugenze mu katale abantu bonna basooka kujja ku byaffe kubanga babinyirira bipaakinze bulungi bilebolinze byonna nga birabika bulungi nnyo ate ne kala yaabyo ng'erabika bulungi okusootinze kyonna kirungi nnyo kubanga musimbye mwatunze kilo mmeka ez'ensigo? Sizoni ezo twasimbye twatunze tons 3 ate ekyatusanyusiza nnyo n'olaba abantu nga beeyongedde okusimba ebijanjaalo twafunye akatale ne basayininga contract naffe. Kaakati tugenda mu season eno gye tusimbye tugenda kusupplyinga tons 50. 50 nga muzisupplyinga ludda nga mu balimi baffe mu sub county mu town council na neighboring sub counties. So mugenda kuzijjawa pulidde be mulima mugenda kufunayo ttani nga 4. Yes, tulina groups zaffe endala ezirimye ngaffe ezisemberedde kumpi naffe. Tulina Butuubiri, tulina Kyanyamugabo, tulina Kyabagenyi, tulina abakunda kulima bonna abo. Ate n'ekirala tulina abantu abakamwenge, tulina abafotokotro, tetulina ttima. Bwe tubeera nga twagadde tons ezisingako awo nabo batuwa ne tubatundira ne tuba ku cash. Kaakati mu group yammwe bwe muba mulima ensigo mugoberera mutya oba amateeka ki ge mugoberera nga nti omuntu ewaffe nga tulima ensigo bino na bino na bino bitugoberera? Omuntu ewaffe alima ensigo abuukinga nga bukyali ensigo tukupiikinga nga bukyali tufuna bukyali eddagala enaafuuyira ng'obuuka buzze. Tulaba omuntu oyo ng'agendera ku mateeka gaffe ng'asimba mu layini atasobola kusimba mu layini oyo tumuvaako. Simba mu layini tevaamu nsigo tevaamu bulungi terina bwevaamu obulungi kubanga bigenda nga byekwata. Okiraba kino ekijanjaalo tokiraba ngaawo okirabirawo kigenda kwegatta bulungi tojja kulaba na layini ezo ezirimu. Kati bw'oba tosimbye mu layini kyekwata nga bukyali nga kifa nga kyanira waggulu ate wansi nga tekiteekayo. Tugoberera abantu abaasoma emisomo gya post harvest handling abamanya ebya quality bonna abo. Ate tulina aba LSBTs aba SSD batraininga abaana babajja mu groups zaffe aba youth babatwala ku training. Abo be balambula ennimiro zaffe be batuyigiriza be batulaga eddagala muteekemu litya be bascoutinga ennimiro zaffe bwe bajja ne batulaba nga fe bannannyini nnimiro tuscoutinze nabo ne bajja ne balaba ennimiro ng'eyo nenese ebadde etya asimbye atya akoze atya afuuyiridde asimbidde mu budde akoze atya. Bebo be bakolektinga data ne bakolektinga data ne balaba twaplantinze ddi twawidinze ddi twakudde ddi ebijanjaalo bwe kale toyanziza nnyo kale ssebo naawe weebale ssebo kale nsibu bannaayo mbasiimye nnyo Bukedde mwebale kujja kutulaba ate Ensimba ICCD yeebale okutuyigiriza abakyala okutujja eyo gye tubadde tuwabadde wabi kati kyetwagala twagala na bannaffe abatanayiga bino bakoleki bajje bayige basimbe bafune ssente nga ffe bwe tuli obulungi. Biki bye bababuulira ne mugaa nti wamma kisaanidde katandika okulima ensigo? Basanze tuli mu gurupu naye twabadde tali bulungi kumanya. Baatugamba tuline kulima ensigo tujja mu ssente.
naye mabega twalima bijanjaalo ne biteekako obugundi 2 3 n'osigala otalina ssente. Baatuleetera ensigo zino tuzirima ziteekako obulungi zibala tulaba twajjamu ku ssente nungi. Atwala ekyokulabirako ekyangu nti nze bwe nalimanga sizoni egenda okuggwako ng'afunye $5,000 ngeza bugeza, naye njagala ombulire wafunanga kaakati ogaye naye kati egenda okuggwako ng'afunye bweziti era ndabye enjawulo. Gwasooka naalima ensigo zino ninjamu kilo 50, naye naalima rutini nsooka naayamu buli omwe n'agitunda 35,000. Kati ninyongera nindima half acre ninjamu kilo 15. Omusana gwabikuba nyonyonyo tutundira wamu ntusootinga bulungi teeka ku sitooka nitupakinga baatugula 4,000 tugendamu ndaba akasente kavaamu nigamba naye munange ensigo zino zireka ine kulima ensigo kati saawa eno naalima nsuubira kufunamu ngeesaho nze nkiina.